Mwasize mutya abali ba NCK TV. Tubebaza okulaba video zaffe, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, ate n'abakutapinga ku notification button tukusaba okatapingeko ofunenga video zaffe mu budde nga twakapostinga ebeera esobola okujja on top. Ku mwalira gw'olwaleero mbaleetedde muvubuka ono Pressure 24/7. Pressure 24/7 amanya g'amatuufu ye Ibrahim Musana. Era nga emyezi ng'ebiri emabega yatandika okulumbagana obwakabaka bwa Buganda. Yalumba Katikkiro, yalumba Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri, era nga ye bambi byasiba akola, asiba avuma abantu ku TikTok, asiba alumbagana abantu abanene, era nga kyaddaaki full figure, Nakagubi full figure presidential advisor yavuddeyo n'amuloopa era yasibiddwa. Full figure yaloopye Pressure 24/7 era Pressure 24/7 bamututte ekitalya. Nga full figure olunaku lwa jjo yavuddeyo n'agamba nti ono Pressure 24/7 ayagala atwalibwe mu kooti y'e Mengo. Eyo kooti nga yaggulwawo Kabaka Mwanga gw'aclaiminga nti ye taata we, kubanga ye agamba yalina okubeera Kabaka wa Buganda aliko kati, mbu Kabaka Mwenda ow'Omutebi si ye Kabaka omulonde, ye agamba ye Kabaka omulonde. Awuza nti Kabaka Mwenda ow'Omutebi muganda wa Amin, ate era muganda wa Amin, ate muganda waani wa Museveni. Ye waate waali alina confusion y'amaanyi, era abantu abasinga baali balowooza nti oba kusabira galagala, naye nga bavuddeyo ne bagamba nti ne kooti tegenda bikkiriza ebyo, bw'oba alina ekikyamu ku mutwe tasibwa, oba instead bamutwala e Butabeka, nedda tebagenda bikkiriza. Era Pressure 24/7 atadde family ye mu matigga kubanga maama we n'ab'ekika kye kyonna bali mu kunoonyerezebwa. Banoonya maama we Abitebye abagambe ono omwana taata we yaani, agwa mu kika ki, clearing the air. Kubanga ono omuvubuka kisusizza nnyo. Awalampye Buganda nga kingdom, avuma, awemula, alumba abalangira n'abambejja, agamba abalangira bamubbira ettaka, akola videos ng'akaaba. Oyinza n'okulowooza nti ali serious. Ate nga bonna bagamba ne video awo enkaddemuko, ye waaba ayogera ajjayo ebipapula n'abipininga ku video ze nga birega nti byamawulire. Katwale ekyopula ekimu kye yavaayo n'alaga nga kiraga nti maama wa Museveni Sitaali yaliko mukyala wa Amin. Era nga kiraga yavaayo n'agamba Museveni muganda wa Amin, ate n'avaayo n'agamba Museveni mutabani wa Amin, ate abigradinga ebifaananyi alina engeri gy'akikolamu n'olabira ddala nga ddala Amin afaanana Museveni ate afaanana Kabaka. Akoze obuvuyo bungi nnyo, ate si gwe gusoose okutwalibwa mu kkomera. Waliwo bamutwala mu kkomera n'atuukayo n'azirikirayo, n'abulawo ku mawulire okumala ng'emyezi 3, n'amala n'alabika. Akoze ebintu bingi, abeera ku TikTok videos, ku TikTok live, n'akaaba n'akuba omulanga ng'olabira ddala ali mu bulumi, n'agamba ye ayagala bintu bye. Kyokka nalina n'abawagizi abangi bakaddaama, alina abawagizi. Mu comment section wabaayo abantu nga bagamba ye ffe twagala Pressure ye Kabaka waffe. Ate mulaba ekintu kisobola okutandika ng'ekyokusaaga nga mulowooza ali mu muzannyo, naye ate n'atuuka ekiseera ne wabaayo obuvuyo, manye ekintu kitandika mpola ate ne kimala ne kikula. So ajoze nnyo Obuganda. Ate Abaganda bavaayo ne bagamba Kabaka takwatibwa mu kamwa, Kabaka tajoogerwa, Kabaka mubimanyi Abaganda. Naye ate era buli omu yabadde yeebuuza, bagamba Kabaka takwatibwa mu kamwa. W'oligwa wendigwa, alikaabya amaziga ndikaabya musaayi. Naye ono ye ekikolwa akikoze okumala omwezi, era buli omu abadde yeebuuza yiyi. Ate alikaabya Kabaka amazima amaziga bali mukaabya musaayi. Kiki nnyo ekiri ku Pressure nti tasobola kusibwa? Era full figure ye yavuddeyo n'agamba engeri gy'ali presidential advisor
ate mukyala muganda amannya ge yenna Kagubi avuddeyo n'amuloopa era bamukwasizza maanyi ne Fred Enanga omwogezi wa poliisi yavaayo n'akonfaminga okusibwa kwa pressure. Tujja kuba tubaleetera amawulire amalala kooti w'enaabaawo musibe